Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga General Yoweri Kaguta Museveni ayolekedde akaseera akazibu yakakiddwa okubeera nga ayogera ku lutalo lugenda mu maaso wakati w'eggwanga lya Iran, eggwanga lya Israeli n'Amerika. Wuliriza bulungi nnyo. Omukulu ono ye chairman w'akabinja aka NAM oba Non-Aligned Movement, nga kano ke kabinja akalimu amawanga agagamba nti go tegayina ludda, tegali ku side ya BRICS, tegali ku side ya NATO. Kyokka ate nga tukimanyi bulungi nnyo nga January nga lumu omwezi omwaka gwa 2025 General Yoweri Kaguta Museveni yakwata eggwanga lya Uganda ye ne gavumenti ye ne bajoyininga omukago gwa BRICS. Omukago ogwo ogulimu Brazil, Russia, China, India ne eggwanga lya South Africa. Ng'omukago ogwo gwe guli mu kulwanagano banga gwe guli mu kubagana empawa wamu n'omukago guli ogwa NATO ogukulemberwa eggwanga lya United States of America. Kakati wuliriza. Mukadde kano ambasada w'eggwanga lya Iran mu ggwanga lya Uganda yavuddeyo n'amutegeeza nga ye member wa NAM oba Non-Aligned Movement abeeko kyayogera. Jjukira omukulu ono wabaddewo akayita akabanga katono nnyo ng'alabudde mutabani we General Muhoozi Kainerugaba n'amugamba nti bino by'otwitinga bulijjo ku nsonga z'abalwanagana ekyamazima nnyamba olutalo lwa Iran n'Amerika ne Israeli tobaako kyolwogerako kubanga olutalo luno luyinza okutuleetera ebizibu ebiyinza n'okubanga bituviirako okuva mu buyinza. Wuliriza. Bannayuganda bangi nnyo badde bawulirwako nga bagamba nti bo olutalo luno terubakwatako era tebiinawo bye bayambira. Njagala okutegeeza nti gwe wenna ali mu ggwanga lya Uganda oba oli luddawa olutalo luno lukukwatako lutya. Ngenda kuwa akatambi awo. Amawanga agali mu kulwanagana nabadde neewaze okwogera ku lutalo luno kubanga zino ensonga zirimu ebintu bingi nnyo ate zireeta ebizibu ebingi ennyo ku mikutu nyina era sijja kukozesa bifaananyi bingi nnyo wabulagana amawulire njagga kuwa olw'ensonga nti kaakati bitu tutandise okubiyingiramu era tutandise okutegeera wa we biyinza okuba nga bitukwataganirako. Projects ez'enjawulo ezikolebwa amawanga agali ku mukago gwa BRICS mu ggwanga lya Uganda zinyuunyuuta era munnayuganda tazifunamu. Projects ez'enjawulo ezikolebwa amawanga gali ku side eri Amerika ne Bungereza, projects ezo zirabiddwako ng'ate abasajja bwe bawaayo ssente balondoola ssente ezo zikoleddwa tebaziguzeemu tiyagasi n'ebirala. Kakati wano weetaagira okumanya omukago ogwa NAM oba kibayita Non-Aligned Movement, General Yoweri Kaguta Museveni ye chairperson waagwo. Omukago guno gulina amawanga 120 era nga bagamba nti bo tebalina sayidi naye ng'ennamba esinga mu mawanga gano ngenda gakusomera awo amawanga agasinga ate gaalabuwako mu mukago ogwa BRICS, nga kitegeeza akabinja kano kalabikanga akali ku mukago gwa ku sayidi eno erwanagana n'abasajja bali abazungu Abangereza n'Abamerika n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati olunaku nga 2 emabega ambasada w'eggwanga erya Iran yawalirizza General Yoweri Kaguta Museveni n'amugamba ssebo gwe nga chairperson wa NAM baako kyoyogera ku ngeri Iran gyegenda maaso n'okukubwamu. Kyokka ne wayita akabanga katono ambasada wa Israeli mu ggwanga erya Uganda omukulu amanyiddwa nga His Excellency Baher era naye n'awunzika ng'ategeeza gavumenti y'eggwanga erya Uganda mubweko kye mwogera ku Israeli engeri gyeyisibwamu. Kakati mukadde kano ng'olina okuteekinga sayidi ate ng'oli chairperson wa mukago mulamba ebigambo n'awulira. Omukulu yavuddeyo n'ayogera naye ng'alaga talina sayidi. Ngenda kuwa ebigambo ebyo ogenda kuba nga ate otegeera ensonga bwe zigenda maaso n'okuba nga zitambula. Mukutu gwa Reason TV webale kuba nga okyagoberera era gy'osinzira okuba nga gy'otulabira ate naba kuba nga osubscribinga kikole tubeere nga tutambulira ddala ffenna. Kirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadde ka notification obeere omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo. Genda mu comment section teekamu endowooza yo ku bino bye nkuleetedde then ku nkomerero tujja kuyitayitako mu comment section tubeere nga bino tubisoma. Olutalo lugenda mu maaso omukago ogwa NAM Non-Aligned Movement gwandibanga gwenda okuleeta ebizibu. General Yoweri Kaguta Museveni nga wakayita akabanga katono ng'alabudde Muhoozi Kainerugaba tobaako ky'okomentinga ku lutalo olugenda mu maaso. Kyokka we njogerera ye awaliriziddwa okubaako ky'akomentinga naye nga by'akomentinga byonna byandiwunzika nga bireese ebizibu. Kanzije mbikunnyonnyole. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku namba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.
Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga kikole akkirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko tubeere nga tutambula ffenna. Omukulu oyo gwolaba ye ambassador w'eggwanga erya Iran mu ggwanga erya Uganda. Omukulu oyo amanyiddwa nga His Excellency Majid Safari. Ono ye ambassador ow'eggwanga lya Iran mu ggwanga erya Uganda. Omukulu ono abadde ambassador okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 2022 paka we twogera olunaku olwaleero. Mu mwezi ogwokusatu mwaka gwa 2026 kinajjukirwa nti ono yayengejinga n'amawulire mu ggwanga erya Uganda akatambi ngenda kakulaga era kakwatiddwa mukutu kengenda okulaga kafudde ku mukutu gwa NTV era Credit to National Television egenda kubanga ate nkakuzanyiraawo. Yategeezezza nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda naddala agikulembera General Yoweri Kaguta Museveni ye chairperson w'omukago bonna mwe bali omukago ogumanyiddwa nga Non-Aligned Movement. Omukago ogwo ogutaba amawanga agagamba mbu go tegalina side ku blocks zonna ezibeera mu nsi oba ku side zonna eziyinza okubanga ziyinza okulwanagana. Omukulu ono yategeezezza nti Uganda ebeeko kyeyogera. Omukulembeze ogwanga erya Uganda abeeko kyayogera olw'ensonga nti yakulembera omukago gwa NAM guvunaanyizibwa butereevu nnyo ku lutalo lugenda mu maaso kubanga olutalo luno lutwaliramu bammemba ab'omukago guno ogwa NAM. Nkugambye ngenda kukuleetera lisiti ey'amawanga nga bw'olaba maapu eyo amawanga agali mu mukago guno ngenda gakulaga. Kakati General Yoweri Kaguta Museveni ali mu kuwalirizibwa okubeera ng'ayogerako eri ensi ku biki ebigenda maaso. Alina okuvumirira sayidi emu oba si ekyo alina okulaga neutrality kubanga amawanga gonna ageetaaga. Kyokka ate waliwo amawanga agamu agataagala oba ye yennyini nga omukulembeze n'abantu be kikaluba era kizibu nnyo okukomentinga ku lutalo luno kubanga bw'anaalaga nti ali neutral waliwo bekijja okunyiiza, bw'anaalaga nti alina sayidi emu waliwo bekijja okunyiiza. Kyokka ng'ali mu mukago gwa BRICS ate ng'ali mu mukago gwa NAM kyokka nga mukadde ke kamu ate yeetaaga obuyambi ku mawanga gombi. Jjukira bijjidde mu budde nga ne gavumenti ye oba obuwanguzi bwe Simon Babakama bwe yamuwa tebunnaba kubeera legitimate kubanga emikago egy'enjawulo teginnaba kumuyozaayoza. Emikago egy'enjawulo oba amawanga ag'amaanyi tegannavaayo kukeera ku makya kugamba nti General Yoweri Kaguta Museveni congratulations okufuuka pulezidenti w'eggwanga omulonde mu kalulu ka 2026. Kati obunkenkobo nga bukyeyongera kati ate ambasada wa Iran gye yavudde n'amutegeeza nti ssebo nga chairperson w'omukago guno ogwa NAM oteekeddwa okubaako ky'oyogera ekiyinza okuba nga kiyamba olutalo luno era n'okulaga ensi gwe wa w'oyimiridde. The main reason of this conflict is the aggression of the Zionist regime and the political will of US. Unfortunately, global political wills and economic wills of the US are the main reason of this. Of course, from the early days of the Islamic Revolution in our country, since 47 years till now, they have done a lot of things to try to damage our country, try to stay against the Islamic Revolution of the Iranian people, which is the right of the Iranian people and decision which was made by the Iranian people. Therefore, they have tried their best. They have imposed 8 years, Saddam imposed war to our country. We're trying so many other countries that they have helped the Saddam regime to destroy Iran or try to against Islamic Revolution of Iran. Another thing we may talk is that they were saying, for example, about nuclear energy, nuclear science in Iran. Nuclear science is a peaceful science for any member of the NPT. We are a member state of the NPT. All of our activities regarding nuclear facilities, nuclear sciences is and was and still is under observation of the IAEA, the agency. Yes, kakati oyo ambassador ow'eggwanga erya Iran mu ggwanga erya Uganda. Omukulu oyo yayogedde ebigambo ebyo nga bw'owulidde ng'asaba General Yoweri Kaguta Museveni abeere ng'ayingira mu nsonga zino ate ng'ebigambo bino bijjidde mu kaseera ng'obunkenke bukyali buwanvu nnyo. Wuliriza. Iran's ambassador to Uganda, Mr. Majid Safar, has urged the international community, particularly Islamic nations and the members of the Non-Aligned Movement, chaired by Uganda and General Kaguta Museveni, to condemn the ongoing war against Iran, warning that it is a ticking time bomb for global peace and security. Ambassador w'eggwanga erya Iran atuula mu ggwanga erya Uganda mu kibuga Kampala yavuddeyo n'ategeeza nti eggwanga erya Uganda
yeri kulembera omukago gwa Naamu era n'ategeeza nti emikago gyonna onaaba gikulembera muveeyo muvumirire wuliriza nno kyabagamba nti bavumirire eggwanga lya Amerika bavumirire ne Isirairi lwaki batandise olutalo ku ggwanga lya Irani kakati ambassador n'agamba nti bagina emikago giteekeddwa okubako kye gyogera kyokka mukadde keekamu nga n'ambassador w'eggwanga erya Isirairi era nga naye alina akazitaate kaataddewo agamba nti amawanga gano gateekwa okubaako buli omu ayagala gabeere nga gayingira mu saidi ye si lwakuba nti baba bagaagaza buyambi naye ensonga zino ziri strategic wuliriza ate wano nga bagamba nti Israel ambassador to Uganda blames Iran for ongoing strikes ambassador w'eggwanga erya Isirairi atuula mu ggwanga erya Uganda mu kibuga Kampala ono naye yavuddeyo n'ategeeza eggwanga lya Islamic Republic of Iran ekintu kye bagenda maaso n'okubanga bakola takikkiririzaamu era asinzidde mu ggwanga erya Uganda n'ategeeza nti Uganda muyina okuteekinga side ate muyina okubeera ku side yaffe. The Israel ambassador to Uganda, His Excellency Gideon Behar, has blamed Iran for ongoing war with his country backed by the United States of America, USA. According to Bahar, Iran abused the international community's peace approaches, including channels at the United Nations, and ignored international calls to halt its nuclear weapons programs. Ensonga zino saagala nnyo ziteeka ku mukutu guno ensonga z'entalo olw'ensonga ezitali zimu ezaali zitutuuseeko wabula bino njagala obikutegeeza tubikuwa olw'ensonga bijjidde mu kadde akatuufu ensonga weetaaga okuba ng'ogimanyira jjukira nkugambye ebuvuddeko reports zibadde zaakajja nga ziraga nti General Yoweri Kaguta Museveni has warned his son General Muhoozi Kainerugaba, the CDF Chief of Defence Forces, and other senior military leaders to refrain from making public comments regarding the escalating conflict involving Iran, Israel and the United States of America. Tebijjidde mu kaseera ka General Yoweri Kaguta Museveni yakamala okulabula mutabani we akulira amajje g'eggwanga erya Uganda wamu n'abamu ku bakulu mu majje g'eggwanga erya Uganda okwewala okwegendereza ennyo n'okwewala okubaako public statement yonna gye bakola ku ebyo ebigenda mu maaso. Jjukira omukulu mumumanyi ono yandibadde yabagambye dda nti nze mu mpite tujja kubakuba naye kakati mukadde kano nga yakamala okubalabula tebabako kye boogera kakati ate bambasada babiri bo bamutadde ekyuma mu nnyindo bamugamba baako ky'oyogera ku bigenda mu maaso si lwakuba nti bamwagaza buyambi wabula abeeko ky'ayogera ateekinga esayidi. Jjukira wakabinja ka Naamu ate ali mu mukago gwa BRICS kakati gwano we weetaagira okumanya ekisinga obukulu singa wabaawo ekyogerebwa sayidi emu neebanga ejja kunyiiga waliwo ebigenda okutuukawo by'oyinza okuba nga weetaaga okumanya. Wuliriza omukago ogwa Naamu oba Non-Aligned Movement gwe gulina amawanga 12 kyokka ate omukago gwa BRICS wuliriza nno wano obuzibu ba akalipo omukulu ono kayolekedde bagamba nti omukago gwa Naamu guli Non-Aligned Movement era nga gulina amawanga 20 mulimu era nga summit eyo 19 yatuuzibwa mu ggwanga erya Uganda mu kibuga Kampala ennaku z'omwezi gwali gwa January 2024 nga kigambibwa nti South Sudan ye yafuuka ey'ekikumi mu kadde ako. Ngenda kukusomera bammemba naddala bali ku lukalu lwa Africa ne ku Asia nkulage omukago guno bagamba nti bo tebateekinga side oba tebayina side kyokka ekyewuunyisa abamu ku bammemba mu mukago guno ate bali mu mukago gwa BRICS ate guli mu kulwanyisa side ya United States of America era ng'omukago ogwo gwakolebwa okusobola okulaba nga bakola currency eyaabwe. Museveni ali mu mukago gwa BRICS kyokka ate nga neeno ali mu mukago gwa Naamu kakati obunkenke we bujjidde njagala olabe. Museveni mwennyini yalabwako oba mujjukira bulungi nnyo mu summit eyali mu kibuga Moscow eky'eggwanga erya Russia. General Yoweri Kaguta Museveni yalabwako ng'asisinkana president w'eggwanga erya Russia era nga guno gwali mukago zaali nsonga za BRICS era ensonga zino Uganda ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa January 2025 mu butongole n'ejoyininga omukago ogwa BRICS kyokka ate ye chairperson w'akabinja oba omukago ogwa Naamu kati njagala okuwa amawanga wano waliwo amawanga okujjako okumanya guno omukago gulinga ogw'ekiwaani omukago gwa Naamu era ndooza ensonga lwaki ebintu bino bitandise okubanga bibasobako. Waliwo amawanga nga gali mu mukago gwa Naamu Non-Aligned Movement nti bo tebalina ludda kyokka ate nga mukadde keekamu baajoyininga omukago gwa BRICS: Brazil, Russia, India, China ne South Africa ng'abantu abo bali mu kaweefube wakubeera nga balwanyisa dola oba kibayita balina campaign gye bayita de-dollarization okulwanyisa ssente ya dola. Kakati eggwanga lya America n'amawanga agali ku sayidi eno kigambibwa okuba nti gwe omuntu atateekinze sayidi oba toyina kuteekinga sayidi. Kakati ate bw'obeera mu mukago gwa BRICS ne mu mukago gwa Naamu
wano wabaawo ebitagatta. Wuliriza, agamu ku mawanga agali ku lukalu lwa Africa gali 54 naye kumpi gonna agali mu mukago ogwa Naamu. Kati awo wemba njogedde bwe ntitegeza ne Uganda mweri. Bwenkebedde ku mawanga agalira mu mukago ogwa Naamu ku lukalu lwa Asia, Iran mweri. Kyokka nga n'ensi ezisinga obungi eziri mu kwekubaawo era nazo mweziri. Kubanga mulimu eggwanga lya Iran, mulimu eggwanga lya Syria, mulimu Sri Lanka, mulimu eggwanga lya United Arab Emirates, mulimu eggwanga erya Yemen, mulimu eggwanga lya Jordan, Oman, Pakistan, Palestine, Lebanon n'amawanga amalala gonna kumpi aga Asia, nga ne Iran mweri ne Iraq nga mwogitadde. Kyokka mukago guno eggwanga lya United States of America teririimu, eggwanga lya Bungereza teririimu. Ku Europe in fact omukago guyinamu amawanga 3 gokka. Wairiwo Azerbaijan, Belarus n'eggwanga lya Turkmenistan ge mawanga gokka agali mu mukago gwa Naamu. Kyokka wano ku lukalu lwa Africa waliwo amawanga nga gali mu mukago ogwo, kyokka ate nga baamala dde okuyingira omukago ogumanyiddwa ng'ogwa BRICS. Kakati bawulirize, bammemba abali mu mukago gwa BRICS ng'ate bali mu mukago gwa Naamu. Kuliko eggwanga lya Algeria, kuliko eggwanga lya Belarus, kuliko gano gendi mu kusomera kitegeeza bano bannanfuusi bayina oludda era oludda lumanyiddwa lwe ludda olulwanyisa eggwanga lya Amerika. Oba bateekinze side oba tebateekinze side, ekyo kimanyiddwa. Algeria, Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan n'eggwanga lya Vietnam. Kati okwo kwogatta gano ga Brazil, India, Iran, South Africa n'eggwanga erya China. Kakati Uganda naye awo weegwa. Kakati olunaku olwaleero ambasada w'eggwanga erya Iran abategeezezza nti mubeeko kye mwogera ku bigenda mu maaso ku lutalo oluli wakati w'eggwanga lya Amerika, Israeli ne Iran legenda mu maaso n'okubanga akola. General Kaguta Museveni bwe yayimusa okwogera yategeezezza nti ye amawanga gonna manywanyiige, akolagana n'eggwanga erya Amerika, akolagana n'eggwanga erya Iran, akolagana n'eggwanga erya Israeli, nti era ye talina sayidi newankubadde ng'ekyo kimanyiddwa. Jjukira bino bigenza okujja nga Paulo Kagame Lutagambwa mu ggwanga lya Rwanda ye ne bajjeno be baakamala okubateekako envumbo ez'omutawaana ennyo. Olowooza kuno si kwewala sanctions oba si kwewala bigambo byandibadde biddirira. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV. Wabula nga tukyagenda maaso n'okubanga tukutuusaako ebigambo bino, njagala gwe Munnayuganda agamba nti tokkirira in fact olutalo luno terukwatako oba olumanyi oba tolumanyi, nga sifuddeyo sayidi ki gy'oyinza kubanga ogwako mu lutalo luno lwe tubadde twewaze okubanga twogerako. Kakati wuliriza, ngenda kuwa ebigambo eby'omukulu amanyiddwa nga omuntu gwe ngenda okukuwa abasinga obungi nga nange mwendi tetukkiriziganya naye politikali, era amaze ebbanga ng'akuba ekibiina kye tukkiririzaamu, amaze ebbanga ng'akuba koozi eno. Wabula mukadde kano simukuleetedde nti oba mwagadde nnyo, wabula ebigambo byayogera ku mulundi guno ebigambo bye bimu bye njagala owulirize gwe Munnayuganda ddala mu nsonga zino ezigenda mu maaso. Then oluvannyuma ngenda kuwa obutambi obulala nga bwe tugenda mu maaso n'okubanga tweyongerayo. Katutoke tujjewo buno bw'obuwulirize nzije mbere nga nkutwala. Bw'otunuulira ekiri e Tehran, information evaayo egamba nti ye Ayatola baamugamba genda n'agamba siva wano nfiira wano. Kakati nze njagala abantu bategeere fiiru gye nnyina ku America. Nze ndi mu sympathizer wa America. Nsirimba. Nga toli swabba. Ate nze nkunyonnyola nze ndi mwenka nze sirimba. One, America eyina byekoze wano agamawanga ge goli mu Katoliki. Yeah. America byetuyambye wano teri kigana Italy kubituyamba. Kubanga sente bazirina nyingi. Vatican yoko obugaga bweyina takatono. America byetuyambye wano teri kigana Saudi kubituyamba. Batusindikira ntende mu kisiibo zokka. America since 60s wasomako the 6 killer diseases. Yeah. Yasindika vaccines ez'obwerere okugema abaana okulaba nga abaana abalema tebakyaliwo abo polio abaki ne measles na biki na biki. Ojukira sirimu bafire bwe bafiira family yafire ensonyiwe bati yes bafire bwe bafiira maani muyimbi Kasozi bani sirimu oyo ayali akutula omuntu nze yatta mu sister wange. America netwa ARVs ez'obwerere ngeyitira mu taso na kina. Do you remember? USAID. Man Joint Clinical Research Center. Yeah, yes CRC. Akachupa akakebeka ARVs akola bakagula $10.
wakola abakuwa obwerere gwe nomira buli mwezi nokemalira $100. Covid wano yajid vaccines zetwade tufuna singa zaade zagula zaade za sente ngameka kana ude HIV yaze yasiri Mpiso. ne bade bagamba nti yandi bade gula na $1 banga mutwalo gumu something ne America proposing anti Africa zisujwa were ku bwerere nze ekinjagaza America kiri kimu Ekyo kyokka. si ekyo kyokka you say bakwata ne badiza baina obudafu bwabwe ne baberedde wensi eno ekitali ku China ekitali ku Russia ekitali ku ani. China is a scavenger ereta bulesi loans nereta loani neretako n'abakozi bwe bawa loani y'oluguudo n'abanaluzimbe baleeterako so muntegeere amwe sympathies of the USA. However sigama teina sobize ekola because USA yawula USA kuba individuals. For instance Trump yalumbye Iran wano ne bajeno ba America ade bamugamba si kituufu nera ba democracy nga si so yawula USA ngegwanga ku by individuals aba America abamu nakugamba nti America ekyo kyekoze ekyo ku deployinga Iran egenda ku decapitating abakulembeze eri laikira okukikola nena kimanta yatola bagenda mutu kubanga bamugamba agende mu banka na agana. But ngati tunakweyongerayo, what is it with some of those leaders? Bamugamba abasajja already batuse information nga weeri n'agamba nfiira wano. Kati theocracies waliwo kye tuyita theocracies the government eziri best kunzikiriza. Okimanyi nti Ayatollah ogundi supreme leader wa Iran si head of state. Ani head of state? President. President ate yaddirira supreme leader. Ayatollah ye head of state. Ye deputy head of state. President head of government. Ayatollah ye deputy commander in chief. Commander in chief omutuufu omumanyi? Bamwita Imam Mahdi. Jali. Yafa mu mwaka gw'olukumi yabula mu mwaka gw'olukumi banakuleta esimu ogenda munoonyereza kubagamba yakyali commander in chief. Waliwo imamu w'abashiya. Abashiya balina bebayita the 12ers. The 12ers bakkiririza mu imamu w'abashiya we-12 Ali Mahdi. Teyafa nti bamulabye byafiiridde wali yabula. Yo tetujja kugendayo nnyo naye njagadde message eyo esoose ebeere ng'etuuka bulungi nnyo nga wetugenda mu maaso n'okubanga ate tukuwa ensonga endala kakati mu katambi kano era ngenda kukuwa ebigambo bya muganda wange Shama Patiddi ku nsonga y'emu kubanga gwe mwawaayo anga foreign policy minister. Njagala ebigambo bino biwulirize si mu bubi si mu mbeera ki yonna njagala biwulirize olw'ensonga bituukira ddala ku nsonga eyo gye twagala okugenda maaso n'okubanga twogerako ebigambo bino kambikuwe then oluvannyuma nzije ate tubeere nga tweyongerayo mukutu oli ku gwa Radio TV genda mu comment section teekamu obubaka bwo tubeere nga ate tubutambulirako naddala mu updates ezigenda okubanga zijjako sooka owulire bino. Naye njagala nnyo okujjukiza abantu nga tuuse mu mbeera bw'eti nga wakati nga content Infinity Class yeriko bampita Dr. Shama kabaka wa Foreign Affairs era professor wa Infinity Class yenze kenyini asomesa Infinity Class yakugamba nti gwe student owange ensobi gye wakola kwekulwawo kumfollowinga oba kwekulwawo kusubscribinga ku channels zange kubanga osuwa nakugamba inze bampita Dr. Shama mu revolution ndi kabaka nkiddamu kabaka wa revolution eno kuba gitunulya butunulizibwa ati namanya police zino nomanya entambula yazo gwe nakugamba togenda kwejjusa olunaku lwa following okujjako olunaku lwogenda okwejjusa lwalwawo kumfollowinga bampita Dr. Shama mu Foreign Affairs ndi kabaka tuyingidde Iran Arab Gulf yensije nabasuubiza bagenda musesebbula ayite n'ekitaawe gyali they are causing regime change mu ggwanga lya Iran. So abana ba Iran esawa yonna bagenda kufuna new Iran yes ono bamuyita mu America olutalo baluyita de-dollarization the fight for American dollar dominance olutalo luno weruva mu America weruva mu Iran olutalo luno lujja mu Great Lakes region nkiddamu Great Lakes region mwetegeke bagenda basabula yes waliwo chairman wa kabinja kanamu eranga yepatana wa BRICS yagamba nti kakati emyaka gyonna American foreign policy gyemaze ng'ekola wano ngenda kukwata gold gwe nnina muwa Abarussia n'Abachina bakuba American dollar nakugamba luno olutalo temugenda kuluwona nkiddamu ensi eyo kale sigimanyi naye ajifugaye atera okwambala ekikofiira bwati era yakamala okubba akalulu ka 2026 so otalo no lujja so nze mbagamba nti mwandivudde mu bino ebya comedy bye mulimu atwawangudde simanyi biki muteekateeka kwerayiza
temusobola nkiddamu temugenda kusobola temujja kusobola kulwanagana na bano nakugamba nze Shama nkusomesa naye nkugamba kino kijja either nowetegeka obalwanyise oba si ekyo n'okola ekintu ekyamagezi naye kyensaba gavumenti ya NRA if you don't want blood wemate mwagala kituka Kamunei America tesobola kuva mu Iran nga Kamunei temujjeko just mark my words bino nabibagamba nti agenda kugolola buli muntu tumba kati maze ebbanga nga muwana Iran eno kakati katulabe kale Iran kiki eyinawo ate ensobi gyali mu kukola wa Iran we kugaziya olutalo luno nti buli nsi gyakasuseemu ekikompole nnyo okujja n'emusesebbula nkiddamu we twogedde tumaze okufuna NATO meeting era nga NATO meeting bamaze okusalawo bagenda kujja kwegatta ku United States of America nakugambye Bungereza eno yasoose okuyisa statement nega kale temu escalating naye nga Bungereza already naye mu ggwanga eryakata eno okulumba okutuukiriza olutalo lwabwe lwe bamaliza nakugambye olutalo lwa Bungereza luno lumaze emyaka kumpi 8 close to 8 years ngerwanyisa akabinja ako ke bayita kannamu era buli wawulira memba wa NAM Bungereza agamba kanzije tumuwutule tumusabule akitegere so waliwo chairman wa NAM awo NAM eno nabagamba yakubisa Idi Amin Dada so simanyi nsi gyalimu nengeri ya mu Great Lakes region so bano bagenda kumala buli muntu amampa ati bamuyita Donald J. Trump nakugamba ekisanja kyo ekigwako ng'amaze okukirinzinga ng'olutalo lwe bayita dedollarization amaze okululinya ku nfeete so abantu ekintu kyentunulira nnyo mu eno element nti abaami bano nabagambirawo nti balina okumukuba owaki wabaagala oba tebaagala balina okumukuba lwaki tutunulya magnitude ya kino ekintu nti kyo ekintu kino kiri kibaagala bigimu kyenji nakugamba mu America ye muntu atasonyiwa ate teyeerabira omukola ekintu n'asirika n'akukwata n'akuba sanctions n'akukola byonna naye kasita agamba nti ngenda kuja bagenda kukalakata baaba okitegera then kakati revolution dwafu obumu obutategeera bintu bino butandise okuwukira Iran abantu we beekalakasiza America nejja nekuba nabagamba temwogera ku foreign policy nga temuzitegeera nze minister foreign affairs sisobola baleka kuono na foreign policy nga temwasoma ne mutandika kwogera ebyo bintu bya kisiwama mu Uganda manya bino kyo ino okumanya ku lutalo olwo America eno giraba olutalo luno terwakatandika America teyasimirawo gavumenti ya Kamunei nga yakajera omwami ono yali yakawamba bamutandikirawo sanctions mwaka gwa 1979 we bamutandikira sanctions zino era bazenga bamuwujja sanctions ezenjawulo naye omwaka gwa 1981 bagezaako nnyo okumujja kugundi era mu speech ya Donald Trump yabirese byonna we bawamba embassy ya America ne bawambirayo ne bagundi bali 10 so yaje ba sanctions ezenjawulo ngezimu ezimujja kenda nezirekawo ne mara ne muongeza kitegira until then onakomune yuwalagidde ddala nti ayagala nnyo okulwanagana America amusobola yes tubadde n'olutalo lw'ebigambo kati essaawa leero twawula omwana ku kitaawe yes essaawa yakwawula mwana ku kitaawe nakugamba eno bagiyita new world order netambulira ku kyetambulira ku American dollar dominance kubanga njagala juke old world order yali etambulira kabinja kannamu ng'etambulira ku kintu kye tuyita colonialism whereby Bungereza oba UK essaawa the Great Britain yali eyagala colonial superiority era kino lwaliwo olutalo wakati wa Soviet Union ne Bungereza amatwala ago kyaleeta Abamerika bano ne bajja gwe bafuna ne gundi ndowooza y'amaanyi nnyo naki ne eggwanga erya Bungereza ne beekwatira ddala so entalo ezo zaali nnyo mu 60s awo mu 50s nga tuyingira 60s awo baali balwanira nnyo amatwale balutalo lw'amatwale naye kakati bano batula ku United Nations omanyi America ono yajja n'abawula ssente after the second world war kati wamala okubawula ssente baasalawo nti American dollar erina okubeera ng'edominating currency na buli economy egenda kuba ng'ekozesa ki trade enaatambulanga bagenda kuba bagikozesa mu American dollar naye kakati okujjamu abamu balaba nti America abazaalawa nnyo kasita bamugambako nga bakuba sanction kati bayagala bakole ki bayagala bakuba America ono naye nga ki ekigenda okubataasa gold currency eno ng'esobola okureplacinga dollar olw'ensonga nti gold yazitowa nnyo okusinga dollar kati baasalawo bakole currency gye bayita golden currency oba gye bayita BRICS currency nga bayita mu New Development Bank essaawa eno tugiyita BRICS Bank we tugiyita era nga eno gold contributing 60% ku currency then currency nebeera na 40% kati amount ya gold gyolina mu bank eno gwe gyokuma okubeera ki ne currency yongezitwa strength ya currency ya Uganda eno mu BRICS awe badde jja kugiranya naye balina ebigendererwa byabwe bano baagala tubalwanira olutalo wali naye nga batuyingiza mu kintu kye bayita communism kye batuyingiza whereby our power amaanyi gaffe babeera bagakoze ki bagatuggyeko kakati wano we tuli olunaku olwaleero najja mulaga amugamba kakati mwe mwagala kunja samira teri muntu agenda kunja samira nolutalo baluyita ngenda kusabula tonja samiranga we baluyita butegere ekintu ekyo so America olutalo naluyise ngenda kusabula tonja samiranga so agenda basabula nkugambye wa Caribbean bamumala nakati be bamulina wa Arab Gulf bamulumbye teri kuvayo nga tebannamala sha paravi the second oba junior
yatula ku ntebe omumerica gamba okuvayo nga Palavia ali ku ntebe olutalo no weruvaayo tujja mu Great Lakes region ate Kongo byatabuse neno wano munafu nnyo naawe bayinza obutagira nnyo ne baga kakati gwe katukusabula bayinza ogamba kakati gwe kye tugenda okukola Black Water leader Eric Prince nti wendi wano oliye soko tumalize commission yaka ke Uganda kangu nnyo soko tumalize commission ke Uganda kangu nnyo kubanga twalabyeko neguuni nga FDLR eri mu kwetegeka ere mugamba yawandise ekiwandiiko negamba Paul Kagame tugenda kujja so tujja kubanga tubyogerako mu emergency live yaffe ezina janena kugamba nti ebintu bino byensomesa bigasanya aba NRM naye simanyi lwaki bazalawa otegera lwaki bazalawa aba NRM baba nuupu kibanyi bagala kubeera kyendi naye nga tebasobola kukibeera yes tebasobola kubeera ekyo kyendi kubanga Katonda akugamba ewakula ennume tewakula emu naye ate bukyanga kawali avaawo mpaawo yasika kati mu foreign affairs Shama Kasitali vaawo mpaawo alisika bampita Dr. Shama kabaka wa foreign affairs yes ekintu kino kimanyi kirumanya abantu ne kati nze nkole ntya sometimes nange munnenya ku bintu byesitali nako control ekirabo ky'amagezi sinza akigaba agunde Saba Trump agunde taata osabula osesebula taata ne Uganda otulabiranga ddala mu lutalo lwoli mu ne Uganda otulabiranga ddala otujjukiranga mu Uganda awo ng'omaliriza Iran yes naffe otujjukiranga naffe ne tukulinza otukoleko we are ready to celebrate like Iranians naffe tugenda ku celebrating nga banna Iran we are ready tata China agenze ne United Nations Security Council mbo yogera ku nsonga za Iran bamugaye naye gwe yasamira omutegeera bamugambe manchiri kye bajjeko bana Iran ne bamugambe mukulu temutwasamira okakana United Nations Security Council egaddewo nga teyina resolution gye bayisiza naffe mu Uganda jangu tugenda kutaasa senga United Nations Security Council natulamba kutekako bi statement ebyekisiru tujja kujja teffe tukubane kumpi tujja bowo buchaina no burashe empyo obwo ona akuba ona yo is a sovereign state fatulis akukuba no wa sovereignty wona ogenda nabo mu bifunfuko kapya malevu ago joke fula ka dictator mukakuba abantu kata abantu ototi abantu emitwale esatu dala bya malevu ago katikali magombe ateka tekagenda natuka mu geina emizimu gigenda kasika jukira bano bakafa bakyali fresh bekata ku street bakyali fresh kena ka bengolo mwaga malevu bagamanyule jukirete kagenze na security mutu ala abantu amagombe nali manyinze munange bana batta abantu bo babira bagumbi babira neki babira ne immunity bote bafa babira imoto katonda babira bamuwa sente bote bagenda kufa osegera nali manyi bo babira ku nsi kuno ne bawangala ne basalamu nembaawo fenna lwe rugendo tujja ku celebrating okufa kwamwe bujjo muwoza nti bana Uganda lwaki mujaguza okufa kw'abantu ndoza mukyenti si bana Uganda bokka buli ayisa abantu obubi abantu ate bana ba Iran bo bakubye ne fireworks fena twina ku fireworks oshitegera tetuna bakuba mu fireworks nabe Iran ne fireworks bakubye naffe tujja kuba fireworks olu nakulu saba Trump tato tulabiranga ddala Uganda eri mu BRICS Bungereza yasitudde ennyonyi ziri ez'ettabu neryo kesise bbulo omuntu Bungereza tata gwe colonial master waffe tukujjuke zino police ze tulimu mwe batuttira tata go wazituteekako mu mwaka gwa 1962 nkusaba ojjukire endagaano eyo gye twakola era endagaano eyo mwayimirya nojja n'osesebula Idi Amin Dada Museveni ekyamani wa kabinja kannaamu oyo ayatula gwe mwase is just a member talina kyali namunswali Uganda ekyamani wa kabinja kannaamu tukusaba tata oba otudde eri Robert Amsterdam yabasinkanye yes Robert Amsterdam yagenze mu meeting so ogenda ku X ya Robert Amsterdam ne mulabye abudde mu meeting eyo yes Robert Amsterdam tatudde Uganda we are not alone in this that is why fete tusobola kukkiriza era yona ekolebwa ku ground yokulegitimizinga musaaga tujja kufana mu obekitebe ku kyocha tujja ku kyoche ekyo kirwa buli akati bwabadde revolution draft bagambye ogenda ko ekitebe no sense nze nkyapisiwa twagambye teri legitimacy teri ku legitimizinga shamu elections nga mugenda mu parliament okuteesa ebyekisiru nga mugenda ne mu kooti tugenda kufaafagana nammwe ani bwe mutunuza mu 231 bakulu tubalaba wamma nyigamu kubanga kati Trump antadde ne mumudu n'empulira ddala nga wa Great Lakes region bagenda okumuwujja tetwagala bino byakwefula muli musimanyi muteesa ku transition teri byakuteesa wano okuteesa kwaganye ne babba akalulu kakati force tekyali bya mirembe a politician abagala sente bagakanakana katulemesa omusimbi tugenda kubalisa bubi nabagambye tuyinza obutabalemesa kuzirya naye tugenda balabisa fe batugamba kamera kyekyokulwanyisa kyo so chairman tubadde tusabayo ku meeting
egenda okwadressinga member waffe yafudde batubulire ekyamusiza naye mu bigambo towerabira statement nga zino nti ekyamusiza mputtu na malala. Rwanda, are you ready? Are you ready? The return of Habyarimana. Bamuyita Jinlock Habyarimana. Ojja kumbuuza ate Habyarimana yafa ate kakati avuddewa. Bamuyise Jinlock Habyarimana. Oba omwagala kati omusanga mu Democratic Republic of Congo amaze okuyingira. Nakugamba bano nga banakuujja ogenda okufanga replacement y'ogirabyeko kyemanyi ku America. Nakugamba nti Omumerika ono osobola omwerijja kuba n'abazungu bana ba capitalist. Nakugamba nti omucapitalist yakyasinza obulabe. Ebyo muwana Russia nkambwe mulimba ateina bukambwe bwamu. Russia munafu is just a paper tiger. Teina gwesobola kutesa. Owakumeka nga bamusesebula. Wakumeka Russia ekozeewo ki? Kati bano bakuletera replacement yo. Oli owe Iran bamulaze agenza okufa ng'akimanyi nti Iran eddayo mu Bwakabaka. Bamuyita Shah Raja Pahlavi the second oba junior akomawo. Eyo flaga gye mulaba bakutte bana abaana ba Iran eriko empologoma. Yeyo flaga ya Iran entuufu. Kati bano bwe bamala okuwamba Obwakabaka bwa Iran kwe ku introducinga flaga eriwo. Ne bali abali mu kucelebratinga flaga gye bali neriko empologoma. Eyo ye flaga ya Iran entuufu, the kingdom of Iran. Nabagambye Iran eddayo mu Bwakabaka era Shah Raja Pahlavi essaawa yonna tujja kulaba ku mikolo gye nga bamutikkira nga the newly elected kabaka wa Iran. The newly chosen one is a chosen one. Bakabaka tebabalonda. The chosen one. Bamulaze. Kakati wano tufunye the return of yes. Nekira kimwino okumanya nti Iran abo si basiramu. Ono Islamic Revolutionary Guard we malo okuwamba oba brigade we malo okuwamba Obwakabaka obwo. Obusiramu baba imparting baba bateekako butesi. Aba bana babayita ba Iran Zoranists we beyita. Aba Iran abo okyegera yedini yaabwe. Obusiramu baba bateekako butesi. So babadde bakozesanga eyo fulaga. Eno fulaga y'omunyenye ng'eriko ekigundi eyo kiso si yaabwe ebaji bateekako butesi yensonga lwaki bajjo kyate mugamba na Iran bocha fulaga yaabwe. No, that is not their flag. Their flag eri gye bakutte eriko empologoma. Era Shah Raja Pahlavi representing the kingdom. Kakati Congo bikyuseemu. Victoria Ingabire bulijjo tutaddeko amaaso bana basajja balina engeri gye bakyusamu. Kati babagambe Victoria Ingabire mumulemedde katukomyewo Habyarimana is back era ali mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Bamuyise Jinlock Habyarimana. Jukira omwana ono abadde mu America ebbanga lye lisinga. Yes, abadde nga mu America eyo naye kati yakomyewo. Mujjukira ku return of kabaka we yajjako eri mu gundi mu nsiko n'ayongera banene amaanyi. Olwazze n'ekibinja kyakyuse. Ekibinja tebakiyita FDLR kati abaana battu babayita ba FCLR. Nkiddamu abaana battu babayita ba FCLR. Kati tugenda kulaba ku combination ya Jinlock Habyarimana, Victoria Ingabire alongside FCLR, the Belgium colonial master in the role alongside France. Great Lakes region yegenda tunyumira mukasera sikawanvu. Mukasera katono nnyo wekati. Tugenda kunyumira Great Lakes region. Sebo chairman meeting gye batuziza yabawemuzi. Abo sebe bana mitimbagano abo bawemuzi. Tugamba twetaaga meeting ya member yafudde owa BRICS. Yafudde owa NAM yafudde akabinja ako chairman tukusaba oyise ekiwandiiko ku chairman ku member yafudde member waffe yafudde. So ono bamuyita mu America. We bamuyita I love you America very much. I love you. Gwe oli simanyi oli pro colonialist kikyendi. Uganda yali nnungi nnyo ng'ekyali mu bufuzi bw'amatwale nga bakolonialist batufuga. Uganda yali nnungi nnyo than the 40 years rule of a black colonialist. Yes, ekyo kyendi nze njagala nnyo mu America. Uganda is going to get better. Ife watch today mu slavery. Today nga mga antu baba batuziza mu buddu siwe kiri today mu buddu. Wabazungu tumanyi nti abazungu bano bibataddeko obuddu kubanga tufaanaganya skin color. Naye omuntu okuteeka mu buddu nga mufaanaganya skin color nga wamalanga yebuzaabuza nti abaagala. We are ready to celebrate you. Tugenda ku celebrate nga America. Taata saba Trump otulabiranga ddala banna Uganda tukulinze era tukimanyi nti saawa yonna otulowoozaako tulimu. Yes. America tulowoozaako tusolera mu birooto byaga kale kamalu kuba Iran na mu Ugandans. Yes, they are coming. Ugandans, get ready. How are you going to get ready? We should not legitimize kubanga nkugambe kino ekintu kya legitimize nze nkya kiriko nnyo kwa statement ya president yetugamba we should not legitimize the fake elections. Tetugenda kuzikkiriza zo fake results nedda. Twetaaga rerun. Kati buli politician bufa bugamba akaana kano katulemezaamu.
nuna balemeza muntu bakoyo okuvugiranga emmotoka ez'ebbeeyi ku misayi gy'abaganda baffe tugenda kufaafagana nammwe mu bapolitician mmwe mwani gwe muzaayo mutunuze mu 2031 saba Trump atabuse babulikiramu babonabona ne gugweri mu bifunfugu ne babu Trump akuba bulijjo bubeera kuno ne buwaga nti eno Siribia eno Irani ogenda kutulaba omumanyi Amerika negwe omumanyi ekintu kye bayita Berlin Conference okitegeera wa just omanyi bino ebintu bino nze binnewunyisa tebyasoma tebyagala bigambako nti tebyasoma obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku namba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp